Kale kuchenda munya katonyeze nya radio Palisa FM Epolotolo Palisa edachikazizi ziri mwenda zokeza kaita kunungi esawa 10 eyonnaku olwaleero lunaku lwa kutaano enaku z'omwezi ziri 22 omwezi gwa kusatu omwaka 2024 era twagala okwebaza Katonda ntino nate atutuusizza ku lunaku mulindwa luno olwokutaano ate buli lwakutaano tuwulira enjiri eya Mukama waffe Isa Masiya ng'etutuusibwako mikwano gyaffe abaasalawo okutubuuliranga amawulire buli lwakutaano okuva mwaka guwedde mpaka mu guno omwaka. Era nate njagala okwebaza Katonda nti n'abatambuzizo batuusa mu kifo kino era mwebaza kubanga batuuse dda wano ku 94 akatonyeze nnya Palisa FM. Era yonna gy'oli sembezaako mukwano gwo asemberere radio ate gwali ango alina radio nga mukwano gwo tagirina osobola ogyongezaako awulire enjiri eya Mukama waffe Isa Masiya. Kula programu eno nze Emake ate Palisa Finest era mbasaba busabe ntino tukkirize mikwano gyaffe batutwale mu maaso ku lunaku luno ku dakika zine 10 ezakayita ku nnungi ssaawa 10 ey'olunaku olwaleero. Yes, Katonda yebale kubatuusa. Tweyanziza nnyo omutesitesi wa programu eno Emake. Yala maso noite monokirana le programu lo Emake. Sawa Mukama Katonda kuwa omukisa. Le place bani isere ngite jo. Twebaza management ya Palisa FM. Mala management lo Palisa FM. Olwokuwesa omukisa enjiri ebuluno mutume Kaswabuli. Anwai nakini arirengo enjiri leli monokine yake akaswabuli. Okuyita ku mpewo za Palisa FM. Aitoroto mokwamini lo Palisa FM. Bamusiza nnyo mwenna abatuuliza gye musinziira. Malata esukere ni pupeta shia niji atari. Singa nnyo abantu ba Katonda. Nono etunga ala suban. Omutambuza omutume. Esitolo sete yakia. Era naffe batabani be n'atutuma wano. Done sodi kia duwe nesa jukunu so lailo. Ne mu bifo ebitali bimu. Tumabosho dano egelegela. Kigendererwa ki? Aloskinete nnyo. Muwulire enjiri ey'enkomerero. Eso ayira enjiri lo la wasya. Enjiri erabula. Era enjiri lo ikwenyari. Era ng'enkomerero etuuse. Elimori tejalimora wasya badudu. Bwe bubaka obwabo omutume Christopher Besori Kaswabuli. Ndesakiro tena kitaye yake ya Christopher Besori Kaswabuli. Mukama namu omulimu omunene mulembe guno. Onaki ndeselasi bana swamne langito maturina. Okutabaganya abantu ne Katonda eyabatonda. Ay moriki ntunga kedalasi bana bosubukesi. Olwo era ne ekigere kyayo ekyokubiriko okutabaganya abantu ne bantu bannaabo. Bakijukiye na yarete ay moriki netungana nkidetungana no pake. Ekigambo ekyo kyotagenda kuwulirako mu nteekateeka z'amadiini gonna. Akiro togi mamji buna punto maite monokinde tunedi necheke. Wala tewali ddiini etabaganya muntu ne muntu munne. Nale mamedi ni moriki kinetungana nkidetungana no pake. Ate ekintu kyonna ekikwawula ku muntu munno kiba kimaze okwawula Katonda yakutonda. Ibore neti akarja neje tungana na olupako na dat. Yakarja neje lasba na bosu. Kubanga ye Katonda kwe kwagala. Dale lasba ne sami. Kale tubaniriza ku kyomwendo omuya akawungezza. Kunyuta sudeje inane politia tibonga na lolo. Yakantu alo omukisa okulamusaako omutume era omubulizi w'enjiri ya Isa Masiya. Nyanga ingarengu na ai malani yake ya dele monokina lenjiri la Isa Masiya. Muzeyi waffe omwagalwa ennyo Muzeyi Christopher Besori Kaswabuli. Epolo nkosi lomi na tanoyo yake ya Christopher Besori Kaswabuli. Tutuse bulungi wano ku mpewo za Palisa FM. Epolo ndolo jokutuma kwamini wa Palisa FM. Webale kutusabira muzeeyi. Yala mali panaki nise Epolo. Naye kisinga ennyo obukulu. Bore nitele kata kere. Webale kukuuma eky'omuwendo Mukama kye yakuteresa. Yala mo ai daranginde poleti yala bula sbani singadi ate naawe ne weewaayo nga saddaaka okukyagaliza ab'omulembe guno. Dobo jo daina kine bala subaniti kotori lwatuli alo. Tukulamusiza nnyo muzeeyi waffe. Malata jo Polo nikosi. Wamu ne mukadde waffe Saara. Nepeke datu toko Saara. N'abaana ba Katonda mwenna abali mu Blessed Hope. Kedi do ala subani kere lo jas nen Blessed Hope. Manya gange nze Bwanika Mununule. Ke kirora ingon Bwanika Mununule. Abaaniriza oyo omutume Kaswabuli gw'atumye wano nate. La jesu kunyunu ngoni le yukute yakia parana lolo. Sebo Mukama ebali kukuuma. Ipa yala mala subana edara jo. Kulikayo mu ngendo empanvu z'otambula olw'omulimu gwawe omutume Kaswabuli. Yala manu abontu moroti nungu lwaka no asomna ina kita yakia Kaswabuli. Zinga by'essese eyo. Tomadoko ana doke nalwo sese. Na buli wamu wonna. Kedangini boy shokere. Sebo kantu alo mukisa okwaniriza eri abatuulize ba Palisa FM. Yenga inga arerengo yasukunyunu njo nejika pupo kwa okulo Palisa FM. N'ekyo kyoweereddwa akawungezi ka leero. Kedangina ina kita ejo atibongo na lolo. Kwaniriza ennyo eri abatuuliriza mu linnya lya Mukama waffe Isa Masiya. Esukutingo jo neje luka pupo kwa okiro lejaka tokisa Masiya. Webale nnyo mwagala okunyaniriza. Yala manuelo minata esukunyunu ngo. Eri abatuwuliriza era abatutegera amatu. Neje asingunu lwipupeta show kedeli lokikito saki.
Tubalamusiza nnyo mwenna abali eyo yonna eddoboozi ly'enjiri eno gye lituuka. Malata esukera nijasi nedole tiporoto ilo enjira le redialo. Amasimu ge tufuna Isimu lipupu lidumunso okuva gye muli anyuna nijasi yasi naffe kwe kwongeramu amaanyi tuteeke mu nkola ekyo omutume kye yayagala tukole wano ku Palisa FM. neso dai ataki nagugunga nwange nisoma isono ajukurisa yake ano Palisa FM. Abali enanvunaana eyo mu Kidera simanyi Buyende Lojasi nandera iziti Kidera Buyende abali Emulali lojasi Mulali abali mu bitundu ebitali bimu ebikola Busoga lojasi abosho nogelegela nisoma ondeta Busoga mwebe tulamusaako bassebo ne bannyabo. Malata sonno ajakakeda muchalano abatulaba butereevu ku Trust Media Update Uganda bisese neta soto maite rekina tuma Trust Media Update Uganda nammwe tutuusa okulamusa kwaffe gye muli todolunu sodamala nikosi nijayasi mwebale nnyo okugoberanga puroguramu eno yalamano atupate program lo weewaawo si bamasiya bokka bomumere masya boni naye tulina n'emikwano gyaffe abantu ba Katonda jata rikosi tunga alasubani mu mawanga mangi abagoberera puroguramu eno ku YouTube toma kopi negelegela lwetupate se program lo tumo YouTube lwe twogera bwe tuti ndinera rekwana tugenda okuva wano ng'ebyuma bitulaga nti bangi nnyo babaddeko live nga batulaba nyeuna nitodikire sashwa bei puno lwajasa isasena saitere kale natwongera okubaaniriza yatakina isukunyuni yasi genda ku YouTube oloto YouTube obaoliawo mu kaduuka aro yo duka koni emirimu egy'enjawulo mu ofiisi jata asomsenda nwegelegelo ya olina pesi obuvunanyizibwa buno na buli jata naswama nukedakwa eddakiika ntono nnyo nga tosobola kusikayo ka radio ebidakana lwekidyoko omujepeda irune radio koni ojja kuba olaba batabani ba muzeeyi nga bwe tuli mu studio wano ffenna bilogi anyunu atemasbeis idwe yakia kapijarisa no studio mukama yebale okubakuuma yalamala asibana edaresi mwebale okubeerayo olw'okwagala kwa Katonda okubabeesezaayo yalama sajja utonginanwa amina alasbanne kona inakite sajja uti Wanjaleria ge manya gange Wanjaleria nesikiroroyi mutabani w'omutume Kaswabuli okokeya kya Kaswabuli oyo yatumibwa abulire enjiri eno y'enkomerero lapone jukuna alimuno kine enjiri lola wasya naffe tuzaaliddwa mu kigambo ekyo isoda kona uru naito makiro tongini kubanga kyo kizaala nara indese uriye yenteekateeka ya Katonda desaite muno kine tala asubani akomyewo omuntu oli setaani gwe yasuula inyake tungana nije la bustano chaka kale okusinza ku bubi n'emitawaana egiri mu nsi atupitolo kwa na Aaron sineje eto makwapu tusaasirako nnyo abali mu bizibu ebitali bimu itimi ngunu kerelwe jasomatyo kisono egelegela ebimu ku ebyo ebitegerekeka kwe kulwala n'okulwaza ikieto mangu nweje nara nesade kakini kedaite deke awamu n'okufiirwa lepekeda atwania rarati twanara naye ate era waliwo ebizibu ebirala bingi konye jabo ati okisa kyenu ipo ebirwanagana n'obulamu bw'omwana w'omuntu lweji yosikeda aijera nekoke tunganani omuntu oyo si mulala itu ibore ni mamereji jebore Adamu nesa Adamu si bwe kityo bwe kyandibadde mama right yapona unajia abaitu rajia unu Bayibuli nga kye kitabo kya Katonda ekitukuvu Bayibuli ni kaperare tabola lasban la launan kitutegeeza nti Katonda yatonda omuntu ng'amwagala nnyo tijeni kitisobe abolasbano subetungane nomina nesinoi ng'amutegekedde buli kimu kyonna ekimukolako era nga kimumala itemo kitende singini borekere ni busakiri nesido daunite oba byakulya ara iboro lunyamana oba byakunywa ara ilumatan ebyokwambala teyanditawaanye ebe iboro lwenapine mamti nesaya tapasunu oba toyinza kuntegeeza Katonda ayambadde atya nara mami ipoda itijeni kingobe pone bane naptora lasban wewava ekigambo ekyo nesalo mutu rakiro tongini tukole omuntu mu ngeri yaffe eswama utetunganani asubuta tungana tumaputo kale mu ngeri eyo eya Katonda tumaputo ngona alasubani ne mu kifaananyi kye dokeda simakeda yamutondera omusajja n'omukazi nesabu neso subuna etiya kilyo kitekera bero Bayibuli egamba bale Bayibuli baali bwereere emoja alasi naye nga batukuvu mu maaso ga Katonda konyora ilo ela unito akonya alasubani Katonda abawadde ebintu byonna by'atonze mu nnaku 5 aina kese lasubani boro lwesubiti neso mapara shakanyi babifuge yo yata kesi kale omuntu yali si wa kwegomba kintu kyonna mametungana na ara ila beita imiela ara ingobeli dioborekere era nga kyaba ayagadde akituusaako emikono gye kubanga weekiri do ibore nakoto neskerito dolki nesakeka nara jasi omubi yava mu ggulu larono na bonyo to makuju asuulibwa ku nsi ochakuneta to makwapu ensi n'ekolimirwa ikeneta kwa kale mwe muvudde emitawaana egyo gyonna gy'olaba egiriwo ku nsi ndezo kona lomno tati okisongunu kere nusesen jeje to makwapu tegigenda kukoma mamelo sananga kubeera kini si enkomerero y'obulamu bw'omwana w'omuntu nare mamarangi na wasya na ijara na tunganani kale Katonda bwe yayagala ensi na mina lasma na kwapu gye yakolimira na bunesido kwa nikene emitawaana mingi ne gisituka onyonde
ndo kwa natyo kisonwepo basi yatuma omwana abwiji okokuke kale omwana oyo okokukelo ye mwennyini n'amweweera n'erinnya abonesa lopo ina ke kirorida awamu n'erinnya eryo nebe bakeda kirori ngoni n'amuwa obuyinza aboina krisa pedori omuntu abadde omwono oyo etungala kadia kanarana amulongoosi itemono kinesi amuteeketeeke ititalawo mu ggulu erijja n'ensi empya toma akujuna itetere kidakwapa kale maitete twebaza katonda wano mu uganda malaitu alasubana ara no Uganda olw'omutume kaswabuli ano yake akaswabuli amaanyi n'obuyinza obwo yabiweebwa apono ina kinendesa gugonke da pedori ngine akole omulimu gwe gumu nga baganda babamusooka iswa maso madopengipen kapike na channel apoto gekisindesi yayitibwa kubuulira njiri apono nyara unaendesa ilimono kinenjiri kuteekawo kintu kirala kyonna mamera igwe kinidio borekiere buli awulira enjiri eyo konyeni irara enjiri ngoni kiere n'agikkiriza so nesa yono mukama amuwa ekiwummulo eky'emirembe ena kindes lasbana ayyengu na ikarukere egy'omwoyo gwe nota okay si nsonga emitawaana gisigalawo egiri ku nsi adesala kinetatyo kiseje atomakwapo naye emirembe gino gy'aba afunye konyeni napaki ndokwana na adumu nesina gimuyisa mu bintu ebyo ntotori nesito maboro ngunu ne bibanga ebitaliiwo ojo osuito iboro mbale mamete n'abinyooma donesa imwanga ng'ayina essuubi ojiatara muno okutuuka mu kitiibwa ekitayogereka adoretu maibusa sina mamdi limunida kale nga bulijjo balangine duchu ku lwakutaano kadapara na saawa ikanyete zezimu isana ngupe ngunu tukomyewo kubajjukiza ibungu baisitikini yasi twakoma ku olwo lwapota nangatirwa naya twali tukyagenda mu maaso iringilo sakonye kye tusinga okukubiriza ssebo ne nnyabo mmwe abatuwuliriza ibora nisinyiko kitire soyasi pake damukyala tino ipupeta sho nammwe abatulaba kedesulise seneta sho bannange tuli mu kiseera kya njiri ijetu mapaki nenjiri mukama waffe mwennyini gye yasuubiza laboja katokelo bisumuniki weewaawo yaleka abatume be baboja laki yake ng'akimanyi bulungi biki ebigenda obbasisinkana ojende sinyobelo sekesa iria munukede yakitegeera abojende teyabakweka mama bwingada kikesi olw'okuba nabo baali bamaze okubikkulirwa mukama waffe nara kesa dauto sadumu napuko kineja kaituoko bino ebyabasisinkana lolapoto kesi iria munoto tebyabamalaamu maanyi mama boda ukesa gugungu baazikirizibwa bonna apono mudi ara kesi kiere enjiri n'ebula obuoli orenjiri ekintu ekiyitibwa eddiini ibora ne bake edini nekyesimbawo obuido kwa ningine naye ng'akikola konyeni swamatangine ye mulaba oli igokwane karono nije akubuzeebuze itotolojo akulemesa okutegeera katonda we yakutonda kisimiki jajen lasban labosubujo kale twalaba olutalo apotanyu tejiye lwali wakati wa mukama waffe omulokozi laje kidenga jakaitukolereta jarani n'abakulembeze b'enzikiriza ze yasangawo kidingare nokoludo kwanayi unetanu abune sodomu tebaayina kwegamba oba omuganda akiyogera tebaayinako lunaku lwe babeera awamu ne bassa kimu ebamamadio papadio para nadopeda napo tukeso jauno sinepepeda imorikikin ye mukama waffe yali abaagala ndesa jakaituoka mina kesi kubanga bantu nare rasi tunga era yabategeeza ekimuleesi dabu tijeni kikesi borne yauti kesi naye olw'okuba baali bawambibwa konyano nara dauta ikamari kesi ate baalwanagana n'onazze adoba poto jioto kedalo labu abategeeze kitaawo ow'omuggulu kyayagala itijeni kesi las papa kiloto makuji ibore Kale ne muganda wange koto mununule lo minata mununule kyawandikibwa kyennyini ekyo twasuubiza abatuwuliriza na wadikare ngipengna pote sumuni kisilu lo pupetoni balabe enjogera ya mukama waffe isa masiya owanyuta inerle jakaituoka isamasia n'ey'omubatiza yokaana kedele batisanda yokana kumpi nga bonna baaliko omwoyo gwe gumu bekesikere balo jatire moye dope abakulembeze b'enzikiriza bano be tulaba leero ingale nokolo ayi unetanuji isesononi lolo ebitiibwa bino bye mubawa aibusa sina inakine esindesi abaweereza ba katonda abaliko omwoyo gwe ijana kinaka alasibano ajatare kisimo ekemoyo tebaabibawa ku luli mapono inakina ikisirwa kuba naya baali bakimanyi dajinete kesi bambadde ekitiibwa eky'oku nsi banda pitos kesi aibusa siyana era otomakwa ekitiibwa ekyo kiggwawo da aibusa sungine kale dauni kyandibadde kirungi tia ijiokodo naawe atuwuliriza ijoli pupisho otye katonda oyongola asubani oba ossaamu ekitiibwa ndesa bejo kwanya inakina ibuse bayibuli yayogera bweti bale bayibuli kwa nata wuliriza mukama waffe ng'ayogera obubaka kumpi obwalinga okuyomba obuyombi n'okubalangira n'okubategeeza kyabadde abamanyiiko nga bakyamu opupudo kwana no abaja kaitro kinere engolopa jali mono kinkesika pepari totori era wennyini wano do anepaneni atandikirawo okujjula obusungu n'obujja abudo kwana nyinyura kere kokotogewa ilele bunu kesi n'okusala amagezi balabe engeri ki gye banaamutta kera itubacho anyu mbepone bane yaratarinesi kale omwaga basoma omramina toshomo matayo 23 mataya kaisara luni tandikirewo yonna agia sikere ne tulyoke pepe tusunsula mpola mpola do kwano nigeona lo simotimoti omunapalisa etwalo palisa omuteeso etesod
Omunnayuganda we naawuliriza puroguramu eno lo Uganda ketwala lo Uganda kelepupe program lo nga ku nnimi zino ebbiri ze twogera ng'owulirako lumu ku ezo ebe anga jepisineno areno inera ripupe ja dopeto mangun tuli mu kiseera kya njiri ijaito mapaki n'enjiri omutume Kaswabuli gy'abuulira nesalimoro kina yake akaswabuli naffe batabani be yatutuma isode keta ikiedola abune sijuku twogere enjiri eyo enera te enjiri ngo ya mukama waffe oli yava mu ggulu raila jaka droka ajela abo nyu tumaku teva mu nsi mama nyu toto makwapo ate nga naawe weegomba okutuuka mu ggulu ate jodi miela adolere tomaku kale isa lyekuba erinaakutuusa mu ggulu gy'oyagala okugenda isa ndeseroto lesolosa itodo jo kujuni koja losit naye wuliriza konyo pupo abakulembeze b'amadiini agaaliwo ingale noko luidini lwajasi mukama waffe yayogera nabo bubaka ki aboja kaitu kinderekera kesa kiro tobani abuulira enjiri mu mulembe guno nga enjiri yeeri gye yasuubiza leli mono kine enjiri to matuli anaora enjiri jela poni sumunu kinai ayogere ki inyo bebet ne sai ne ateekewo ekyenjawulo igwaki bwana tegeli kina nedda ayina kunyweza bunyweza mame bende sai togogonga itogogonga genda mu maaso ata konye tuli mu Matayo sura 23 jatu Matayo sura kaisara luni agamba bw'ati awo Isa n'ayogera n'ebibiina n'abayigirizwa be ng'agamba nti kosode kinara isaki kodetaka ikesi yako obala abawandiisi n'abafalisaayo batudde ku ntebe ya Musa ebo ekinosi wadika kaka iparisayo no ocholongolo ka Musa kale ebigambo byonna bye babagamba mubikole mubikwate naye temukola nga bo bwe bakola kubanga bagamba naye tebakola aso nuilimo kinata kere kiswamata kori kitoda konye sere kiswamata nuiswamaete kesi nara ineras kesi kwabo mamiswamaete era basiba emigugu egizitowa egiteetikkika bagitikka abantu ku kibegabega naye bokka tebaagala kuginyenyaako n'engalo yaabwe netada arita nuelangiri nuetioko aibo isiriongata itunga kwabo mamkesi ikulepeke ekotosi atirorikebo koritikeche komaawo bana ngakisiberene ngamu olusooka abongo kisiloso dit awo Isa n'ayogera n'ebibiina n'abayigirizwa be ng'agamba nti kosodi kotema Isa ikodetaka ikewadikaka atiyari kitegeeza ebala todo nyutebe mukama waffe yasangawo ebibiina ebyenjawulo aboja kaito dumu dokwana ikodeta lwegelegela ebitakwatagana era nga tebissa kimu mamkesi swamanara doma memori kikina kati ebibiina ebyo dokwana ikodeta ngunu buli kibiina nga kijja n'abantu baakyo nginikodete obunike diketunga bawulire enjogera ya mukama waffe n'okuyigiriza kwe opupoto dokwana ishiana kinike dainere jakaito woko obalaba nti Isa n'ayogera n'ebibiina nesasa naje babe inera Isa kikodeta mwe muli ekibiina ky'abasaddukaayo ojendes dokwana ikodeta lisadukayo no muli abafalisaayo ojifarisayo no abayigiriza b'amateeka n'abawandiisi baabwe lishana kinete kisila kediwadika kakeche ebibiina bino nga tebirima kambugu ng'omuganda bw'agamba tebissa kimu atukona anukera mamemori kikina naye bwe baawulira enjogera empya n'okuyigiriza kwa mukama waffe okutali mu bibiina byabwe koye nairarra tukwandikesi ainderara ishara kile jakaituokole mame tumatukosyakese kale bajjanga ne bamuwuliriza apo nente kesi opupwenenetenesi kuba ye mukama waffe yajja kuteekawo kibiina kimu kyokka nara jakaitoka bobwegwekina tukota dupe bon kiyitibwa ekibiina kyabwe abakkiriza enyata ibe ekodete lwangunwa luyuto kati nga mu buli kibiina awulidde nakkiriza yeeyunga ku kibiina kya mukama waffe kiri kimu dodokwanding'onikerelele pupune tomokode tachi muri kinde jatukota jakaituko nerado pe bon yabategeeza abutijen kikesi abawandiisi iwadikaka bakulu abantu ab'amagezi akepolitunga ngunlu echoaka batudde ku ntebe ya Musa eboikinoso cholonga Musa amakulu bakutta amateeka akepoleka akamutekisila Katonda ge yawa Musa labula asibona naki Musa bageyambisa okuzimba ebibiina byabwe ingara kinosidokwana aidwadukiacho aikisila nguna tukota akesi so nga amateeka gaalina kigendererwa ataki ikisila ajatalalosikine kyakukulembera ggwanga limu erya Isirayiri naye ngara nikinakodeta dope nesiri Isirayiri bonna bazzukulu ba Ibulayimu kesi kera rasi tataki Ibulayimu naye setaani yabakutulakutulamu konyabu istandokwana ong'eng'wedengedekesi era nga bw'olaba bwe kiri kati kapisa senayo kapeja adukwana Uganda mujjudde ebibiina by'enzikiriza ez'enjawulo Uganda neilele bado kwana tukoshanu ipunwa iunetamyagelegela enjiri y'omutume Kaswabuli enjiri kwanle yake nga ne yakaswabuli Isa bwe yali kapajari isada ayogera n'ebibiina ebyo byonna inera dokwanikida tukosyangu nukere enjiri ya Katonda tesosola enjiri la raila alasubani mamlesetia kati oba oli yakiti mu kibiina ki arijo oli atukotobani mu ddiini ki arijo dini bani ekikulu oli muntu ibore nepole rajitunganani batudde ku ntebe ya Musa eboikinoso cholanga Musa amakulu bakozesa amateeka akepoli tosamati kisila naye nga bo bennyini
konyake silupe ebimu ku bigambo ebiri mu mateeka icheto mo akiro no jasmo kisila tebagala na kubyesembereza mamukasa kosa ikunyake ne da ne webuuza doja ingita kindi oyinza otya okwogera ekintu ate nga gwe togenda kikola epone bali ne raribore en mamdia betlo peta swam basiba emigugu emizito nete doko na ritano elangiri bagitika abantu doko ndaisiboke tunga nebo benyini konyake silupe mamuchute tirorete kale wetegereze enjogera mu njiri ya Isa Masiya kaswabuli gye yaweebwa akodo kwa ningo jera angija kinainere tumenjila Isa Masiya lapono ina kinaika kaswabuli nako kategedde ojenu nginda nayogera n'ebibiina abuinde reke datukosia enjawulo mudo kwa negelegela bwe kiri ne leero nese jari loloda oba oli mu kibiina ki are jatu kotobani are jatu kotobani enjiri ejja gy'oli ebuna njiri ne jaijo kyolina okukola nabeti jaswam wenenye yaitoronokin otenenya adamambi toronokin kino mukama waffe bye yayogera ku bibiina bino naboja kadrokinde tuma tuko nando atuko sha bijja kukugwako atoba bijja kukukwata epota ikamulu ja repota ibirokini jo genda maaso kakati yanguwa besunya kisatu olunyiriro lw'13 eko korolo to montauni naye ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga muggalira obwakabaka obw'omu ggulu mu maaso g'abantu itukwiyesi ikewadika kaka iparisayon lukesoswai naara igolokineta itunga ajakatundaka akuju naara yesi kulepeke mamilo marete wabolwelo maritida mamu ichamba kineta lomar mujjukire nti mukama waffe ayogeranga nannyini buyinza itutube nerajakayituwoko balelo papedori so singa abawandiisi baabwe ab'okwewombeeka konye mamarai balikewadika kakesiluwerilu yapapara ye ng'omwana wa katonda yakimanya nesibaloko kalasima na bojeni ekigendererwa kya setaani okuteekawo ebibiina biina bino alosikineta sitana igwekindokona yatukoshano kwekuggalira abantu ebweru w'obulokozi bwa katonda nesagoloritunga kinga nedokona itajara ala abatuwuliriza ekyo kyekigendererwa kya setaani lwepupeta shongwe nesalosikine sitani amadiini okusituka amangi ku nsi idini nadakuno lwepoto makwapo setaani akimanyiimu amakulu ejeni sitana polo muggalirwe ebweru teteri igoloro esikinga muleme kuyingira njekisesa lomun so nga ate olina kuyingira ate beti jalo muno nga bwolaba abaaliwo ku mulembe gwa Nuuwa kapisa sinaje nwajiasa turikino baali balina kuyingira mu lyato abetikisalo matuma dokwana atakiri basobole okuwona amataba opedo tikesa kuakalele ne mukama waffe mu mulembe gwe guno ojaka tukoda tumaturikena bwe bumu ddala alinga lyato eswitindezidabala kwana atakeri okulokola omuntu wakati mu mitawaana ne mu kibi setaani gye yamusuula aitajari tungana nikidindo kwana ipanyikida aronisina bustano chaka kindesi aleme kuzikirira wamu n'ensi iye kindesa mudi arine pepekeda kwapo nga mukama bwe yagamba ku luli nti ndisangula omuntu gwe natonda kapa boja kaito limna bamu watare tungana na bunga so kigendwa ky'ebibiina aloskindeta atukosha muggalira abantu era dokwana sagolori tunga mwe bennyini temuyingira yasulupeki mamilo munete n'abayagala okumuyingira mumukuba siyasa dongonde ena kota lomuniri ilimokineta esa siyasa mumumatiza dokonde site jeni kindesi nga buli ddiini bweri eyakatonda balangini dine bekapera lalasu mumunywereza mu bulimba dokonde site ogogo mkesto maingala ng'ate muweereza oyo atali mulokozi ati jana kineta ngolo mamereta jarani genda mu maaso muganda wange alo tutakonye onachaka olunya olw'14 doto montangon kubanga mmwe temuyingira n'ababa babayingira temubaganya kuyingira naara yesi kulepeke mamilo marete wabolwelo martida mamichama kineta lomara ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga mwetoloola mu nnyanja ne ku lukalu okukyusa omuntu omu naye bw'alabika mumufuula mwana wa geyeena emirundi 2 okukira mmwe itukuyesi ikewadika kaka iparison lukesoswai naarai irimeremete agolaika akwapo tetere ibelokinete idiopitunganani kedawo aibelokini itulorotinesi okokulokegena irwa naarai aitelekariesi kulepeki ziribasanga mmwe abasaale abazibe b'amaaso abagamba nti buli analayiranga yeekaalu nga si kintu naye buli analayiranga ezaabu ey'omu yeekaalu nga zizza omusango itukwiyesi ike ngaro nokulumudikyo lwibalasi ebe araiki yapo itunganani kolimite eyekalu mama akiro konye itunganani yeni yapo ikolimite esabuloka eyekalu ayinikin mwe abasiru era abazibe b'amaaso kubanga ekikiro obukulu kiriwa ezaabu oba eyekaalu etukuze ezaabu ibangyokoyesi imudikoko naarai alibo epolo esabu araibo ekalo italawune sabu era nti buli analayiranga ekyoto nga si kintu naye buli analayiranga ekitone ekiriko nga zizza omusango
araibo araiki apo itunganan kolimite etem mamakiro konye itunganane ni yapo kolimite asubant ndeje otem ayenikin kubanga ekikira obukulu kiriwa ekitone oba ekyoto ekitukuza ekitone imudiko koyasi narai alibo apple aina kinete araibo etem loita launi aina kinet naye alayira ekyoto alayira kyo n'ebyo ebikiriko konye aso yeni yapo ikolimite etem yapo ikolimite ngesi ka iboro kiere yene kiribora kiere yene jayo otem naye alayira yeekaalu alayira yo n'oyo atuula omwo ngida yeni yapo ikolimite eyekalu yapo ikolimite ngesi ka ngolda loiboy kotomakeng naye alayira eggulu alayira ntebe ya Katonda n'oyo agituulako nginida yeni yapo ikolimite akuj yapo ikolimite eicholongolo ka lasban ka ngolda loiboy yotomakeng ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga muwa ekitundu eky'ekkumi ekya Nabugira ne Aneta ne kumino ne mulekayo ebigambo ebikulu eby'amateeka obutalyanga nsonga n'ekisa n'okukkirizanga naye bino byonna kyabigwanira okubikola era nabiri obutabirekaayo itukuyesi ikewadika kaka iparison luke soswai narai itacha kinete itomoneta luka emopim ka aneta ka aneta ka ekumim konye iyesi konye inyeisi akironwe poloko nuka ikisila kiasi etubelo ka aitim ka ayun ibusa kiniti yesi aswamun koma nyeinete kwada mwabasale abazibe b'amaaso abasengejje ensiri ne mumirengamira yesi ikengara nokolo mudikyo igililata esirutu ilikorete da akala ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga munaaza kungulu ku kikompe n'ekibya naye munda mujjudde obunyazi n'obutegendereza itukuyesi ikewadika ka iparisan lukesoswai narai itisegareta kinga akolin ka asanin konye kotoma ileleba ay ngata ka aranganutu gwe omusifalisaayo omuzibe w'amaaso soko naze munda mu kikompe n'ekibya ne kungulu kwakyo kulyoke kube kulungi ijo eparisato lo muduki kiloto beretoma akoli ka asanit tetere kingada elauni ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga mufaanana amalaalo agasiigibwa okutukula agalabika kungulu nga gawoomye naye munda mujjudde amagumba g'abafu n'empita mbi yonna itukuyesi ikewadika kuka iparison lukesoswai narai iputosi katesinenwe warwori taika kwangisi itakaneta kokinga ejokuka konyatoma ileleba akojo ka lukatwak ka amodoko kodakere bwe mutyo nammwe kungulu mulabika mu bantu nga muli batuukirivu naye munda mujjudde obunnanfuusi n'obujeemu yesida kwape kwangini itakaneta kokinga kanejasi itunga korasi luidolito konya kotomakusu ileleba aisoswanutuka epali ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga muzimba amalaalo g'abannabbi muwoomya ebijja by'abatuukirivu itukuyesi ikewadika kaka iparisan lukesoswai narai idukete atesininuka inabini ka aitubuso ailininuka ika dolitoko ne mugamba nti singa twaliwo mu biro by'abajjajja baffe tetwandisiza kimu nabo mu musaayi gw'abannabbi ka aineri ebe arai kijja ishokolo kaparashanuka ika luka papakosi ti mam kimori kikinika kesitoma abukora akotunuka inabini bwe mutyo mwetegeeza mwekka nti muli baana baabwe abatta bannabbi kanuka ngunu itejedu nosiboniki ebe irasi yesi ikechedwe kaluwa yarete inabini kale mujjuze ekigera ky'abajjajja bammwe aso kilele bata aitemisinaka aluka papakusi mmwe misota abaana b'embalasaasa mulidduka mutya omusango gw'eggeyeena yesi imunuo yesi ailweke naka imusagani ikuwete biyai atubopino naka egeena laba kyenva mbatumira bannabbi n'ab'amagezi n'abawandiisi n'abamu ku bo muli batta muli bakomerera
mulibakomerera n'abalala mulibakuba emiggo mu makuŋŋaaniro gammwe mulibayigganya mu byalo byonna. Kanu kangunu kowanyi kejuka kini yesi inabini kaluka choa ka ike ka iche kanu kangunu kowanyi ejuka kini yesi inabini kaluka choa ka ike wadikaka iyareta iche kakesi ka aibubuikini idete iche kotuma atuko siakusu irukitotorida kore lyakere mulyoke mujira omusaayi gwonna omutuukirivu ogwayika ku nsi okusooka ku musaayi gwa Abiri oyo omutuukirivu okutuusa ku musaayi gwa Zakaliya omwana wa Balakiya gwe mwattira wakati w'eyeekaalu n'ekyoto. tetere kibelo kini yesi aokoto kere nuka ikadolitoko nuke bukorosi kakwap agia nuka aokoto nuka Abeli ekadoliton ka aokoto nuka Zakariya okokuloka Barakiya lokiyarete kidingi ai boisi na kalauna nika etem. Mazima mbagamba nti ebigambo bino byonna birituukirira ab'emirembe gino. Abeit katemari yesi atiari eponikineta akiro nukere aturina. Yerusalemi, Yerusalemi, atta bannabbi akasukirira amayinja abantu abatumibwa gyali. Emirundi emeka gye nayagalira okukuŋŋaanya abaana bo ng'enkoko bwekuŋŋaanya obwana bwayo munda w'ebiwawaatiro ne mutayagala. Okwe.